أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda majifuga Allah tabaraka wa taala shatuwadde obuwangazi, tukyagenda maaso n'okwongera okuyiga eddiini yaffe ey'Obusiraamu nga tuyita mu kitabo ekiyitibwa Bulughul Maram ky'omuwandiisi omu ku bawandiisi b'ebitabo bannakinku amanyikiddwa nga Ibn Hajar al-Asqalani. Yali musajja mu Misiri rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Ekitabo kye tulimu kati kyogera ku byakuwasa, butya bwe tuwangala n'omukyala, kyogera ku bulamu bw'obufumbo, obumu ku bulamu obujjudde challenges, obutayigika. Osanga omwami n'omukyala nga bali myaka 3, wandibadde osuubira balina experience naye era nga obufumbo bubagoya. Myaka 3 bwe giba mirimu mirala oba senior oba na consultant, naye mu bufumbo teri. Era basanga bali myaka 3 ng'ate baleka nga batakatandika, tewani experience. Kati tugezaako okulaba enneeyisa bweteekeddwa okuba. Katulabe leero tugenda okutambula inshallah taala. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب عشرة النساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. تاج سمية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال المؤلف رحمه الله: باب عشرة النساء. omulyango gwe tulimu gwogera era gulaga omwami ayisa obulungi omukyala byalina okwegendereza. Twali twagutandikako emabega. Hadithi gyasoose okuleeta an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah, wastawsu bin nisa'i khayra fa innahunna khuliqna min dhila'in. Hadithi eno eva ku omukuba kuguba ummeno Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhar ad-Daws radiyallahu anhu warda. Erimu ennyingo 2 naye tetukigendereranga nti ennyingo ezo 2 zikwatagana. Mulimu neiba n'omukyala. Olubeerera neiba kikulu nnyo ku mukyala weeka. Ate lubyogerako sallallahu alayhi wasallam. Era waliwo hadithi endala eraga nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali atunnyonnyola aruba'u min as-saada. Ensonga 4 bw'ozifuna oba ogenda kufuna obulamu obulungi mu nsi muno. Aruba'u min as-saada. Ensonga zino 4 kasita ozifuna ku duniya, okwesima kw'obulamu bw'edduniya osobola okukukombako. Ekisooka imra'atun saliha, omukyala ow'eddiini. Omukyala ow'eddiini. Ekyokubiri wal jaaru as-salih,
ne neighbor ng'atya Allah. Bijja nnyo ebigambo ebyo bibiri. Neighbor kikulu nnyo mu bulamu bwo. Neighbor wo bw'aba alimu embeera ez'obutambuze tojja funa mirembe. Aba alimu embeera ez'obusiguze tojja funa mirembe. Kyavudde ayogera nti ebyo ebintu ebimu bw'obifuna kwe kubanga omukyala we alimu eddiini ne neighbor. Era bw'ogenda mu nsi z'abali bamagulu meeru bo balwawo okuzimba amaka agali permanent kubanga neighbor ayinza omumunyiiza awo n'avaawo. Bibaawo baawo bitiititi wooden house. Ffe tuzimba permanent. Neighbor nakosa nga tulina buddukiro. Neighbor kigambo kikulu nnyo. Kati hadithi eno ataddemu ennyingo bbiri. Ennyingo esoose agati man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jaarahu. Omuntu yenna akikakasa kyakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero tanakuwazanga neighbor we. Alese ennyingo bbiri, alese empagi bbiri mu mpagi z'obukkiriza omukaaga. Okukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Era nga hadithi nnyingi zijja nnyo n'enjogera eyo ti akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero takola bino. Lwaki? Ezo empagi ebbiri ziri ku ilmul ghaibi. Teri abimanyi. Al-imaanu billah teri yali amulabye. Al-imaanu bil yawmil akhir olunaku lw'enkomerero teri yali alulabye. Empagi endala ez'obukkiriza zaali zirabiddwako. Wa kutubihi ebitabo bye Qur'an tugiraba. Wa rusulihi ababaka be Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadde bamulaba. Wa malaikatihi bamalayika babalaba. Nabbi abatunyumiza byalabako malakul maut. Naye teri kitonde kyali kirabye ku Allah kabe malayika Jibuliru. Malakul maut akola emirimu gya mukama we gwatalabangako. Malakul maut atusomba qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Bagambe malakul maut gwenda kwasogwa yabasombola tamanyi bosi we. Al-imaanu billah kiri ku irimu etamanyikiddwa ne al-imaanu bil yawmil akhir okukkiriza olunaku lw'enkomerero bitambulira ku ilmul ghaibi teri abimanyi. Kati obanga okkiriza ebintu ebitamanyikiddwa teri yali abirabyeko. Eno ensonga ejja wammanga giteekeko essira. Eruwa fala yu'dhi jaarahu. Tanyizanga neighbor we. Neighbor tulina ba neighbor bangi. Neighbor gy'osula, neighbor ku mulimu. Kubanga osobola okukola mu kifo kimu emyaka 10 oyo neighbor wo. Tulina neighbor mu ntambula, mu taxi, mu bus gw'otudde naye ku ntebe. Omuntu ogenda kutula naye 3 hours 5 hours oyo neighbor. Wasahibu bil jambi Allah amwogerako mu Qur'an. Oyo sahaba gw'otudde naye akuli ku jambo saidi wano mu taxi mu bus. Entambula yaffe erirako mugimanyi muli mu basi mutuuse Munanka ne oguze gonja neighbor talina. Olina okugulira neighbor. Oli ku bifi bya Nyamunsika neighbor ali awo amira malusu gali ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Maziruwa oyo neighbor wo gw'otudde naye mu bus, mu nnyonyi, mu taxi. Oba tosobola kugula nnyama naye n'omugulira togula bireke gumiikiriza. Okujjako ng'agaanyi ali tomweno gy'olumyeko. Mugambe nti nawe sikayo omunsita awo. Sikayo ekifi ky'enkoko awo. Kwata ekicupa ya soda. Oyo naye neighbor. Tutula nga wegazaanyiza bw'oti ate omunyigiriza okuba emikono osumagira omugwira. Fala yu'dhi jaarahu. Tunakuwazanga neighbor. Oba tulina sente zigula nkoko ya babiri togula. Oba genda oliira eri ebweru weesiimuula okumenya otuula. Naye okubanga tuli mu bus taxi muli babiri ku katebe neighbor ali awo atunula. Sahibu bil jambi neighbor wakutudde awo mu safari. Neighbor kigambo kikulu nnyo era Nabbi atugamba mu hadithi emu sallallahu alaihi wasallam
wala yazaalu Jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Malaika Jibril alayhi salam teyalekerawo okunnamira neiba paka nentuka n'okulowooza oba banagamba nti asika n'okusika ku maali ya neiba we. Nabbi yatuga okulowooza nti tayimu ejjatuuka Allah afulumye etteeka bw'oba ofudde neiba wakusikira y'omu kubagabana ku maali, naye tekyatuukawo kubanga Malaika Jibril bwe yaleetanga obubaka aba afuluma ng'amuddamu nti neiba muyise bulungi. Buli yajjanga n'aleeta obubaka aba afuluma neiba muyise bulungi. Buli we yajjanga n'aleeta obubaka aba afuluma teweerabira muliraanwa. Neiba kigambo kikulu. Wakiri gwe kosebwa nga neiba tannakosebwa. Abavubuka bazimba ennyumba ennaku zino ku busozisozi amazzi gonna gatera neiba. Yamanya nawe tandikira awo agakuŋŋanya eno agage mu poloti omudumu n'agutunuza ku nnyumba y'oli bw'ati. Timunanga amazzi nga wagateeka ku kizimbe kyange ekisenge kigenda kunafuwa nawe ga receiving ogasalira amagezi. Nedda sebo tonakuwaza. Neiba kigambo kikulu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Enyinga eyokubiri wastawsu bin nisa'i khayra. Eyo hadithi oba akalayini ako ke kalesa hadithi eno mu kitabu nikahi. Abakyala mbayisenga bulungi. Wastawsu bin nisa'i khayra. Si bitonde byangu era nabbi n'atulaga lwaki tulina obbayisa obulungi. Fa innahunna khuliqna min dala. Baatondebwa mu lubiriizi. Tukimanyi nti nabbi Adamu alayhi salam yalisooka kuba yekka mu jjana. N'abeera omwo ekiwubalo ne kiba kingi. Allah n'amukolerayo omubeezi yamujja mu lubiriizi lwa Adamu alayhi salam bamitanga Hawaa'u. Naye embiriizi zonna olubeerera zaakula zeewese bwe ziti. Nga kyategeeza sallallahu alaihi wasallam nti omukyala gw'olina eka okukola ebiteredde kizibu. Ebiseera ebisinga akola bifu. Manya kiyige buyizi ti ajja bikyamya kubanga olwedde kennyini yatondebwa bibamutondamu byonna byakola byewese bwe biti. Yamukola mu lubiriizi lwa Adamu alayhi salam. Ate olubiriizi Eva lwakula lukyamu. Tewali lubiriizi lwesimbye nga namba 1 bwe luti. Nga kyategeeza bayitirivu bakusobya. Bayitirivu bakukola bikyamu. Bakusaba ebintu n'ebintu ne bakusaba ente ne bakusaba biki n'obigula n'obitwala ne bamukuwa ye lwatuuke waka kukola bikyamu byokka. Gumiikiriza. Fa innahunna khuliqna min dal. Abo bemulaba baatondebwa mu mbiriizi. Ate embiriizi zaakula zeewese. Eyo kinaaya yali agereesa sallallahu alaihi wasallam makulu obutonde bwabwe kukola byewese. Omulagira akikole nga kiri bwe kiti n'akikola nga kiri bwe kiti. N'otabuka. Kale omukyala ate ne bagamba yina ne diguli. Niraba byakoze bya nassale. Yoyo omutuufu. Era ekisinga otubonyaabonya ffe abaami kubasuubiramu bitereeza byonna. Eryo essuubi lw'oba nalyo buli wakusobya omenyeeka. Naye suubira nti ku bintu 10 byemutumye agenda tereezaako 2 8 bigenda kukyama. Bw'atereeza 5 tojja kumenyeka nnyo kubanga wadde olidde osubira na 8. Kati ofunye omukisa n'alinyisa percentage. Gamba alhamdulillah. Naye abavuka alowooza aleta malayika oba sahabiya bali abakyala babirawo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Si yoyo. Ebintu 10 bw'atereezaako 8 sala ne kulayiri webaze ku Allah tabaraka wa taala. Ng'atereezeza 8. Kati ate fulusi batuyamba naweza n'ebitaano bambi. Aba akoze nnyo. Nabbi ageresa ku bulamu bw'omukyala n'olubiriizi nga kyategeeza bakyamya nnyo mu bufumbo gye bali. Jamulanga yakwata Qur'ani yonna, salatu duha, layiri, tahajjudi zonna zisaala.
okukola ensobedde atemye alwawo ekisooka bankwe abantu bangi bakulira bannaabwe enkwe mu nsi muno naye olukwe olukyasinza okuba olw'omutawaana lwe lw'omukyala era tulizibuna lwakuwona naye Allah tabaraka wataala yakitugaa nti inna kaidakunna aziimu abo bemuzanyirako wa mutawaana nnyo nga yakukubya olukwe naye nga kijja kitya okuba balo olukwe abanoonyeza ekyokulya anoonyeza obwana bwo fiizi busome enkya bukugase ye tomubuulira ebyo akukuba olukwe okumanya baasukka enkwe asobola okukuba olukwe nga talina bwakuyita n'aluluka ne lukwata lukukuba ekigo kati waba asobola odduluka ng'ali bbali ne lukumegga ate olwo gwe waleeta mu nju eka ng'omukyala yakuluse lukwe lwakusuula mu bikola bya buseegoozi omala galuwona Allah atugaye nti inna kaidakunna azim enkwe zaabwe si zakusaaga mu israiliyat ezitunyumizibwa ku nabiyullahi Isa alayhi ssalam israiliyat gaboozi gabagamba banu Israili nabi yatukiza obinyumya sallallahu alaihi wasallam batugamba nti nabi Isa alayhi ssalam yali atambula mu ddungu eddungu liri supa tolina kulaba musenyu gwokka najja asanga shaitan iblis nga weese ebisawo naye nga binene ebigimenye olaba muntu naye menyeka nnyo yetise n'atandika omubuuzi waayi mukulu gyebali bino biki maali ngenda mu katale kutunda kati namubuuza yalina ensawo 5 naye sijja zimalayo mubuzozi yamugamba nti eno mulimu nkwe ti ngenda ziguza bakyala mu katale bazikolere babbaabwe ti nga nnyingi nnyo nti bagenda kuyomba emaali ndeese entono enkwe ngenda ziguza bakyala kuzibulukira baani babbaabwe bebo bannaffe betuwangala nabeeka musajja wattu avuga boodi enkuba nemukuba n'afissa akasanvu n'agala n'okulyako nkajja kuggwawo n'alyako supu 2 supu asobola zituuseeka omukyala nambuuza buno busente bumpadde buno naye nga yalidde 2 supu busobola otutuuka musajja wattu enkuba yamugwereddeko ekyo kyonna ekiri ekiramba kyamugwereddeko ebyo byonna okukuluka olukwe tekimwetagisa ddakiika naye baatondebwa mu kiyungu ekyo ekyakula nga kyeweese amakulu nabo okukola ebyeweese emikisa giri waggulu ojja kuguma bugumi kubanga ate Allah yatutonda nga tojja kubaawo nga tomulina tujja kutuma mannya ga bwereere ekitosalawo mbu ogenda kuwangala nga tomulina ate abaana tubamanyi nga bakufunira amannya ate ekyo nakyo kitendo kibi abaana bange tulaba ebigambo juzi nafunye ekibuuzo omuvuka yambuziza ekibuuzo nga sina ansa sheikh gandi mnange omukyala ankuba bwekyogereka mu bantu nti omukyala ankuba kiwulirika bubi ate nange bwe namukuba nebagamba nti sheikh akuba omukyala nakyo kiwulirika bubi kati nkole ki wallahi byonna bibi naga nti oyo omusajja omulaba atambula omukazi wa mukubeeka ng'ogamba nti no tuli bulungi twaga nti ate sheekh oyo omulabiraawo naye akuba omukazi era nakyo kikola ki kati nga mbuuza nkole ki mugala simanyi sinza mugamba nti genda omukube ate nange mugamba nti muleke akukube obeeraawo osirike busirisi nakyo si kyabuvunaanyizibwa mugala salako ekiro osabe osoma ku Qur'an osuse kitundu kiwadde osoma osiibe osabe byonna tekuliko kyangu nga kijja kityo okugamba nti oyo omulabiraawo naye omukazi amukuba musajja muki oyo omukazi akuba atya ogalula luyi lumu lwokka ensi yonna egamba nti sheekhe temuli makulu akuba omukyala abo tulina okuba nabo naye nabbi atugenda nti istawusu binnisai khaira mbayise bulungi oba tutya
ye nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyagaba neeyisa kubanga twawukana abasumaali ebyabwe birala awulidde abadinka ebyabwe birala abadinku balabirawo jakuma okuwanvu waggulu n'ente zoleeta buli wawanvuwa nga zeeyongerako buli wawanvuwa nga zeeyongerako nze ne bagamba mpozi nga barakallahu fikum n'embuzi sigibabwa olaba omudinka oyo buli wagenda mu bbanga yebbeeyi 1,500 2 kakana ali mu 3 tigwe tulengera bwalumba ebire kasita alumba ebire nga sinde zikola ki ente zirinnya byebyabwe waabwe nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku kuyisa omukyalo bulungi ati yatuggulirawo nnyo tuwa kubanga tuyina ebintu byetwawukanamu okusinziira kweka gye tuva cultures abazungu balina ebyabwe abawarabu balina ebyabwe africans naye mu byonna gwe wangaala ng'osuubira kubanga omuganda ga nti kijoomanyi kinyaga bitono bw'omusuubira okukusobya tokosebwa nnyo ffe muzimu ku nsobe ze tuba nazo osuubira kutereeza buli kimu kanzu nakagigula agyosezza suubira nti agende kukokya engoye zendeese waka zenguza empya kisuubire bw'aba tagyosezza alhamdulillah nga tubonye baatondebwa mu luki lubiriisi ate lukyamu naye n'agenda ssaako ekigambo ekirala sallallahu alaihi wasallama faidha dhahabta tuqimuhu buli wogezaako mbu olwanigani n'olubiriizi olwo dutereeza kasartaha ogenda dumenya kyategeeza kyekiriwa nkyala tumukuwadde tumaze obbaawo wamulika alina byatatereeza gweyagala biteeze kifuba amakulu yagala kukyusa ggumba eryo litereeze eryakula bwe lityo lyesimbe ligenda kumenyeka bumenyesi wakasruhu talaquha n'okumenyeka kwalyo amakulu kyategeeza bufumbo bugenda kufa talaka ng'omiikiriza naye ogumiikiriza okwo okuliko ebimu bye tusobola okugumiikiriza ne wabaawo bitasoboka kati ng'obutambuze obutasaala kutamiira kukozesa bitabula obwongo njaga mayirungi ebyo tebikola ki tebabigumiikiriza ebyo nsaasi agenda ku byawongo ebyo okuba nsaasi naye bino esuuka engoye zange azigubya kiba kigumiikiriza bafumba enva olowooza baye mazzi mu sefuli yabaddemu enva baana bange eduniya erimu ebigambo baleeta enva ngoza babadde bamunyunguza eyabaddemu enva nezigwamu baye amazzi ebyo tusobola obigumya kubanga ebyo byonna mukutasabu tusobola obikyusa tumufunira muyigiriza okufumba tumufunira muyigiriza okukoza engoye naye waliwo ebinene nga bigenda kukosa obutambuze biritandwadde nakuzaala baana ba DNA buli kaseera tugenda ku DNA buli kaseera tugenda ku DNA naye DNA eyammwe gye mwogerako wano tekkirizibwa mu busiraamu kubanga ya kinyumo DNA eri mu ggwanga lyaffe erya Uganda olwaleero obusiraamu tebusobola gikkiriza negundi nalabye agenze naye nkange ndabe kubange negundi nalabye yagenze ne neighbor yagenze naye nkange ekyo kinyumo nafujjo DNA obusiraamu bugikkiriza mu mbeera eziri complicated so si ebyo byaffe olw'okuba olabe bano bagenze nabo embeera eziri complicated twagenze okugira bwetuti nga omukyala azadde akaana ka Japan ate ku mulimu gy'akolera waliyo kikampani ky'Abajapani kubanga waliwo emisayi egitali myangu gya kusika obwo buwucyo bumala gabusikako tomala gasika ku busajja obwo omusaayi ezo cases bwezityo nawe kenyini olaba ziri complicated kigenze wala awo nga tugamba nti naye banne katugende tulabe naye omwana muddugafu ngaffe ate bujjo tubalina mbula okuba nayiba yagenze kati naffe katugende eyo drama
oyo drama yennyini. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaze nti bogezaako okukaka eggumba eryo litereere, amakulu okutereeza omukyala mwobwo obuntu bwaseereddeseedde, ayomba nnyo, akola bati yegeregere emmere engoye, ogenda ate kuleeta talaka. Naye naddamu naga nti wastawusu binnisaai khaira, mu byonna fuba okulaba nti otereeza. Allah tabaraka wataala yatonda ekitonde ffenna, kubanga obufumbo obwo ebanga ttiimu ya mupiira mu kisaawe nga guzanyibwa. Buli muzannyi gwe twalese ku kisaawe bw'akuba ennamba ye n'agitereeza bulungi, n'akavaringa areas zonna zalina okuddukiramu n'atasuuka nsalo, n'amanya obuvunaanyizibwa bwe, nkuba namba 3 nkavaringa wano mpaka wali sisukawo wadde gugenze eri kambeeraawo. Singa buli omu ali mu kisaawe akola obuvunaanyizibwa bwe n'abutereeza, teri ttiimu agikuba mupiira eyo. Ekikubisa ttiimu z'omupiira kubaako ogu asula obuvunaanyizibwa bwe batuyisa. Namba 3 bwe yagenze teyakomyewo, obusajja ne butukuba blind pass. Bwe bufumbo. Singa buli omu atereeza obuvunaanyizibwa bwe, buli omu, ate nga tuyomba ki? Buli kimu kiba kyekola kyokka n'ekisa kijja kyokka. Era gwe kennyini oga nti bambi omukazi ono afaayo, naye ndabika njala muli azamanya kanneetereze. Naye n'agamba nti wallahi omusajja ono anfaako kanneetereze. Naye obuzibu bwe buli, namba 3 taliiyo, 9 takola. Ekyewuunyisa ate ku mupiira ne 9 atuteebya, naye ng'ate weewuunya ali mu maaso agusuula nga twali tutambudde tuti, najja gayaala n'agusuula ne batutwala. Weebuze ali eri batuyitako ffenna bata atuteebya, kubanga ffe tuba tumaze okumuvinga nga okusinziira omupiira weeguli. Siri kooki wa mupiira naye naguzannya nnyo alhamdulillah. Ate bye bimanyikiddwa olwaleero byonna okutiramu examples. Ekimu ku kitwetera ewaka okutabuka, tetumanyi bwe tukavaringa buvunaanyizibwa bwaffe. Era abafumbo abasinga ebiseera ebisinga biggwawo mu kukomplaininga, kyokka naye bye tannabitereeza ate anenyooli. Ye kennyini bw'esooka weebuze enamba roles ezange zo zitereezeza ndyoke ennenyooli, tonnatereeza zizo onenya. Tonnatereeza nnamba yo gy'olina kukuba, ate webwanja oli goolo. Wano wenyini bayita ne batuteeba, gwe kennyini sooka otereezebwa. Nga tunnaaba kunenya mukyala wo, gwe weebuuze nze ntereezeza. Singa weerwanako n'otereeza insha Allah, ye yeekwata yekka offside nti bambi musajja atwafaayo, naye nze nkyakoze obubi kanneetereeze. Kyabudaddamu n'agamba nti wastawusu binnisaai khaira, mu byonna ebyo fuba okulaba ng'otereeza ennamba yo, obuvunaanyizibwa bwo butuukirize. Ne mu hadith وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. الضلع لربيريزي embiriizi, kubanga Hawa Allah yamukola mu mbiriizi za Nabiyullahi Adam alayhi salam. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu. Olubiriizi olusinga okuba nga lwakyama nnyo lwero waggulu, ate we bajja kaawa amakulu akyamya nnyo, omukyala obutonde bwe kukyamya mu maka ga bbaawe. Naam. فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا. فإن ذهبت تقيمه كسرته. Wessamu amaanyi otereeza ogenda kumenya, ate era bw'oluleka bw'otyo lam yazal awaj, era ojja kuwanga nalwo mu nsobi nga lukyamu, amakulu ng'asobya. Ewaka
okutereeza amaka omwami yalina okusaddaaka ennyo, yalina okukafiiramu ennyo ng'enjogera bwegamba. Omwami sacrifice esinga kuba ku mwami, sacrifice. Era bw'otakkiriza weesaddaake tosigaza maka gogumiikiriza, ne bakusuubya bino, ne banyiiza biri, ne bagira bino, n'oguma no, kubanga oliye abikola nga abikyamiza, alaba ng'ebirina nnomu, kati awo nkoze ekinene kyawe naye nga kyakoze kinene. Naam, hadithi etulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakuutira abantu ba umma eno okuwangaala n'ebitonde ebikyala nga bakimanyi nti agenda kusinga kukusobya okusinga okukusanyusa. Tulaba nti muli musonda ssente za mbaga, oyo gw'osondera n'akutambuza n'ebigere n'otuuka n'otulimba mu miitingi y'embaga mbu olinawo miliyoni 5 nga tolina wadde, agenda singa kukosa. Emigaso ye mitono, ekyo kisuubire. Agenda kugoya. Abamu babalitira n'okumera envi nga yandibali tannatuuka. Olwa stress ne pressure y'olina otakula omutwe obirowoozaamu awo ng'emyaka teginnatuuka naye olwa stress ey'amaanyi. Allah atusaasire. Naam. ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج. ولمسلم waliwo riwaya endala eva wa Imaamu Muslim bun Hajjaj bun Muslim an-Naisaburi ava mu Iran. Tumanyi nga Muslim muwandiisi w'ebitabo naye ng'amannya gaage obuzaale ye Muslim bun Hajjaj bun Muslim musajja w'e Naisaburi. Naisaburi ke katundu wazaalibwa mu ggwanga lya Iran. Bamuzaala mu mwaka 205 hijiriya banyuma amasenguka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ye Muslim alina enjogera ya hadithi eno y'emu n'eri endala, naye eno alaga nti fa in istamta'ta biha, ojja kugenda naye obeere naye abeeko byakuwa ebyessanyu bikusanyule, naye manya ojja kugenda naye akusanyuse, abeeko byakukolera ebikusanyusa, ategeeza mu kisaawe ky'omupiira, naye byonna manya wakati w'ebyo essaawa yonna agenda kukola ekikyamu, ajja kunyiiza, ajja kunakuwaza. Byo ebitonde ebyo byakulawo ebityo. Tekigaana muwa ssente empya n'enkadde n'akulaga tezina makulu. Ebintu by'obufumbo byewuunya. Ffe abanaku tulowooza nti wabagagga omukazi bw'omugulira emmotoka n'omuzimbira ennyumba oba omumaze, genda otuuke kwaba ate. Kana akayumba, kana akasulamu enkoko, kyokka ng'ennyumba gy'ajerega miliyoni 2. Naliko omusango ogumu ng'omukyala aleese omusango gwa mukyala. Bino tubireeta ebimu bannyini baba bitukkiriza obizimbirako ne tubiwamu abantu ekyokuyiga. Ekisumuluzo ky'emmotoka kimanyi okumenyekako omutwe. Kati ng'ekisumuluzo kyamenyeka eky'omukyala n'akisiba ne glue nga gwe musango guba gwe yewaka. Laba ekisumuluzo kyenvugisa, laba kyamenyeka, tasobola kugenda kungulira kipya. Ne mugamba ati oyita buyisi wali mu ddakiika 4 baba bamaze okusalira ekisumuluzo ekipya. Saala kumpisa mu maaso nvuga nti mmoloka nga ekisumuluzo kimenyeefu. Oyo gwate omukyala ne mubuuza nti wasomako? Ti nasoma mpaka ku diguli. Oyina abaana ab'obuwala be wasoma nabo? Ti bameka abavuga emmotoka gy'ovuga? Tewali n'omu. Kati bo bagambye batya? Si bafumbo, ti bafumbo. Kisumuluzo kyamenyeka omutwe guno, kali akabaati kali kokka lutalo. Atambudde avuze emmoloka ze n'omuwalimu ku lupa mwami we, ekisumuluzo kyakola ki? Naye mu ddakiika 4 baba basaze ekipya. Nze n'osaze 3. Tiwali buzibu. Ekyo kye bayita ekitonde. Naye oluusi abamu bw'ogira olaba nga abitegedde wano ne bagenda wayita mmeka? Naam. وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تشط الشعثة وتستحد المغيبة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه والأنصاري ومكبا إمام با أمينو alese hadithi eraga muzimu ku mpisa z'omwami omutuufu ayise obulungi mukyala we. Atunyumiza lumu Jabir ibn Abdillah bali bava mu lutalo bakomawo e Madiina. Sallallahu alaihi wasallam n'alaba nga bavubuka bali bavuga speed basobole okutuuka e Madiina naye nga kiro. N'agamba nti tamahal, musale speed, musale speed. Tusobole okuba nga tuyingira nga obudde bukyaliwo. Likainadkhula laylan, mukendeze speed tusobole okuyingira obudde nga ekiro kitandika, abakyala bafune omukisa okusanirira enviiri zaabwe, n'abashavingi bashavinge. Muzimu ku mpisa z'omwami ennungi zalaga waka, bw'aba atambudde safaari n'alwayo takomawo waka nga tebamanyi, kubanga obutonde bw'omukyala omwami bw'aba taliiwo oluusi sanitation tagifaako ey'omubiri gwe, ebyobuyonjo tabifaako, enviiri ne ziba bwe zityo naki shaving. Era kyabulabe nnyo omwami okudda eka ekiro ng'atamaze ebbanga taliiwo, kubanga ekisooka omwami omutuufu alina eddiini ku mutima, buli wamala ebbanga ataliiwo obulamu bwe buba buyaayaana kutuuka ewa munne. Kati bw'oyingirawo ku 8 tabrashinze, ate omuntu omukulu bwe yeebaka abanga anyiize naki, ate obutonde bukulaga kirala. Ezo nno ze zimu ku mpisa ez'ebbeeyi, ze zimu ku mpisa ez'ebbeeyi. Naye olw'okuba nti leero tulina empuliziganya, kubanga kino nabbi yakyogera biseera biri sallallahu alaihi wasallam, kijja kitya okuva n'ova e China n'otuuka Entebbe n'ova Entebbe mpaka ka nga muno tamanyi ku WhatsApp, messages, calling, biki byonna. Edda tebalina ebyo ebityo. Era edda baatuukiranga ku masjidi bafuna obwana obuto mu myaka 5-7, neiba twala ensawo yange eka, ajja tinamanya nti haja akomyewo, nadduka mangu mu bathroom neyetereza. Kyabulabe ogwa obugwi ku munno naddala ng'oluddeyo. Kati Jabiri kyava atunyumiza bali bava mu lutalo, jjukira nti bonna basahaba basinga bali bafumbo, bali baluddeyo, n'abalaba nga emitima gyatuuse eddeeka n'ebirowoozo, bavuga ensolo speed, n'agamba nti aspeed mugisale tusobole okutuuka obudde nga busobozesa omukyalo okusanirira enviiri ze, busumusobozesa okuba nga yeeyonja obutagisa shaving, bumusobozesa okuba nga asenya. Hadithi eno ze zimu ku mpisa eziraga nti omwami wavunaanyizibwa. Okujjako nga waliwo embeera ey'okwekengera omuntu wo, kubanga ate waliyo abalina cases ezo ti omwami bw'avaawo omukyala ng'atabaala, oyo okkirizibwa omukuba mbushi bw'obanga omwekengera, n'omuganja kudda nga wayise wiiki 3 n'odda nga wakayitemu kitundu, nakwekangira awo olabe oba bye bakugamba oba by'owulira oba by'oteebereza bituufu. Naye wekiba tekiriiwo, si kya mpisa omwami okudde waka ng'aluddeyo n'adda buuzi nga tagambye munne, kubanga obutonde bw'abakyala bwaba tewali bwami enneeyongosa si y'emu nga waliwo. Era ne bwogenda mu masomero aga single schools, abo abaana ab'obuwala nga bali mu single school obuyonjo bwabwe bwa butonotono, ate mixed school ate baba bayonjo nnyo, ate magala okumulaba ku compound nga talabika bulungi.
نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. Olutalo teyalwogera fi ghazat amakulu fi ghazwa ali mu lutalo naye nga ezimu ku ntalo ze baalwayo mwalimu olutalo lwa naye tetukisemba nnyo okuteeka kwazina mu ssimu kubanga okwazina bigambo bya bbeeyi biyinza okusanga oli mu kifo ekitali kirungi kufulumizayo bigambo ebyo okuteeka Quran mu ssimu kwazina abamu bakyagala nnyo naye teekamu ekirala ekiyinza okujjukiza nti eswala etuuse kubanga essimu waliwo ojja otuuka oyingire mu kifo nga tolina wogireka olina kuyingira nayo ate obudde bw'okuyingira mu bifo ebyo si gwe obutegateeka ojja kuba oli eyo oluusi nga nawalidde kawukumi mungi esumulula azaani oba okwazina oba okuyisizamu amaaso abamanyi tebakisemba kuteeka kwazina mu ssimu teekamu ekira nti eswala etuuse weerikweringa eddoboozi lyo nam olutalo nabbi lwe yasinga okulwayo Ghazwa Tabuk emala ennaku 68 Ghazwa Tabuk era lwe lwasembayo mu bulamu bwe sallallahu alaihi wasallam mwaka gwa 9 mwaka ogw'omwenda yalwanira Tabuk naye naye musajja yatambula ngendo yagendako Tabuk naye lwejjuusa lwaki wasazeewo ojje mu lugendo mpozi nga nnyonyi naye wansi ate nga ffe olwaleero kolas ali smart moroka esimu eri mulimu n'ebiyigo ne firiji naye muga nti abaye twajjidde kyeno kagendo kawanvu okuva e Madiina okutuuka e Tabuk sallallahu alaihi wasallama kyamutwalira ennaku 68 hatta n'abantu b'e Madiina ne batya nagamba nti oba yasiimye sayidi zeeyo tagenda kudda eno kumbe lugendo luwanvu oba ogenda kutuuka ku nsalosalo ya Buyorodaani ne Saudi Arabia ewali akatundu ke bayita Tabuk we twalwanira olutalo lw'e Tabuk era lwali luzibu nnyo mu kudda twasanga obuzibu emmere yatuggwako Jeno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yalondebwa nga ye amir mu lugendo olwo weewunye nabbi kwali naye nga londa amir Umar ibn al-Khattab yali amir waffe najja n'ategeeza mukama we okusinzira emmere gye tulina n'olugendo lwe tubuzaayo abantu bagenda kufuna obuzibu n'enjala kumpi natufaako emmere okusinzira esigaddewo tetukyalina ebinaga muvuge ne bavuga nadda nga weesa ebbanga amakulu ennaku emmere eweddewo ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam amugamba mufune engamiya mugisale Umar namugamba nti ya Rasulallah agitambulira katambulire kwerwa ye neetumala tulina abantu bagenda mu 8 engamiya emu teyinza kumala bantu abo ye ate nkya tuli eki ya Rasulallah abasajja bange tebalina mmere nayalagira ne bapakinga sallallahu alaihi wasallam ne bakuba tenti tuwumulemu wano nalagira sallallahu alaihi wasallam ne bateekawo olugoye lunene baali bakyalinamu akapisi kakagaati ekibajjo ky'entende alina entende enamba naga nti buli alina entende oba kapisi ka mugaati oba kabajjo ka chapati teekaawo oddeyo tuleeri teekaawo gende Allah yakola kibayita emmere ate wemala okuŋŋaana wamu yonna ate baya mugaso abannanfuusi baagaana ozanya n'omunnanfuusi Allah atukingiriza obunnanfuusi omanyi okubanga ajjanga ateekawo n'atateekawo oluusi nakubanga ateekawo ate n'apiikinga bupiikinzi naye nga balowooza gwe bazanyirako tamanyi yamanya sallallahu alaihi wasallam bamaliriza nabbi nassaako omukono n'asaba Allah emmere bamale olugendo lusigadde
yasigala nga bwe bagitaddewo nagaa buli omu ajje n'ekikapu kye yapaakinge gyawulira nti emmala addeyo ku nsolo ye yabalemerawo mujje buli omu apaakinge addeyo ku nsolo ye ne basitookinga baatuuka n'okuyingira e Madiina. By the way, zezimu ku safari ze baakomawo nga baaliina emmere. Abakyala ne babuuza mwabagenda okulwana ate emmere mugijeewa kubanga bafuna emmere nnyingi nnyo ezimu ku mu'jizaat ebyamagero nabbi byakola sallallahu alaihi wasallam. Yassaako omukono fadaa alaiha bilbaraka nasaba Allah ateekemu baraka teyeyongera yasigala nga bweri naye nga gojja n'osena n'okuba n'ogenda nesigala nga bweri nola najja nga tena gyeraga time netuka nti abange tubongere nti ffe tuteeka twali tuva mu lutalo lw'e Tabuk nga omukulu kwali yennyini kabwejongera sallallahu alaihi wasallam n'abalala bali ba first family bali mwe bati. Kati hadithi eno yaga nti twali tuva mu lutalo abantu nga beesunga okusinkana abantu babe baaleka eka ekyo mwana wange kya bbeeyi okutambula safaari n'otuuka eyo n'olwayo n'odda nga teweesunga munno gwe walekaka kabonero ka buseegu kubanga kitegeeza eri gyabadde jjukira nabo gye baba gye bali abakula mu ziwooteeri ezo baani omuntu omutuufu bw'atambula bbanga ne liwanvuwa aba yeesunga okudda eka alabe munne. Abaseegu bye bimu oba takomyewo oba aluddeyo bye bimu byonna kubanga baba afunye obwetaavu eri gy'asula ku wooteeri bwe bali abalala ssente weeziri ate kyekigaana teweemanyizanga mize gyakuganzaganza mu safaari mize mibi bw'omala oggulwala kizibu okuguwona. Emize gye naakalabya egy'omutawana giri egi ku bantu abo okwemanyiiza okuganzaganza ba maidi n'okuganzaganza ng'oli mu safaari mu ziwooteeri otuuka okwagala okugwejjamu nga tegulina we guyita gumiikirize osobola okutraininga obulamu bwo nga toganzaganza kisoboka era bw'omala okitraininga n'okiyiga ate ofuna emirembe mingi mwanange. Tutambula n'abantu mu ziwooteeri bakukuta ekiro nze ebiseera ebisinga nfuna omukisa nze mbaamira safari alhamdulillah ebiseera ebisinga nze mbaakulembera safari naye ogenda okulira nga banyumya twafunye ku 8 kyokka tebagala ate owulire ate babinyumya ate oli yababuuza imamu kyoni taamanye nti atajja kumanya aba yeebasedde oyo era ng'ekiyambako mu kuba nti osobola okukuuma ensa mu safaari ezo kubanga si nnyangu baana bange bw'oyingira luumuyo sibawo toddayo kufuluma mutambudde safaari muna wooteeri mugenda okusula mweyongereyo bw'oyingira luumuyo sibawo toddayo fuluma okima kyebweru soka ogenda okuyingira nga mumaze okulya obufumba kyayi mwe buli munda kubanga bwona ogenda ebweru ogenda oli muntu ogenda kwemebwa bw'olina omusaayi sheitaani tojja mumusobola alina obutego bungi gwebeera mu luumuyo mpaka nja okujjako mumawanga nga agalimu emikolo gyaffe egya hijja umura gutegalina buzibu naye simanyi twaguddeko Addis Ababa tugenda kusulawo tweyongereyo twaguddeko Dubai tugenda kusulawo tweyongereyo tofuluma mu wooteeri kino beera mu luumuyo abamu bafuluma ate ne bafunayo ebizibu gwe waba okulembedde ogenda ogira oti nti ate twafunye ebizibu nti ate mwadde mulaga wa ole yannimbalimba nadde noonya kyaja ate okwogera ekituufu simu eno kyajacyaze simu eboola nadde noonya kyaja yasaba yakuba essimu ku reception asaba kyaja tetulina kyaja nakuba nsaba kyaja tulina kyaja simu kika tetulina kyaja paka omuwala yababuuza nti mwe temulina magezi temumanyi kyaja gyasaba oyo weemanyiize kubanga Allah atonda obulamu bwaffe osobola obutraininga ne bumanyira ekintu
nabo baba baseegu nabo bayita mu training nagwamu ensonyi oba omukyala afaana atya mwenganga tomubulira ebyo yayita mu training nawe osobola ogiyitamu nobanga osobola okuba n'omutima ogw'emmezi tusala tusaasire naam falamma qadimna almadina bwe twasemberera ekibuga madiina jjukira mu ddungu olengerera mu distance nga bakirengera twapapirira okugenda okuyingira nabbi n'atugaana sallallahu alaihi wasallam naam slow amhilu mukendeze speed musale speed wadde madina tumulengera naye musale speed tusobole okuyingira obudde obw'ekiro nga butandiikiriza kubanga ku magaribi awo isha munna aba akyalina omukisa okwetereeza naam tuyingire mu kaseera ka ishai likai tamtasita ashashta abasanirira enviiri basanirire amakulu omukyala yeeyonje watastahidda almughiba al-istihdaad ye shavingi almughiba olw'akaseera kemumaze nga muli ghaib nga temuliiwo abakyala bafuna akaseera beerongoose kubanga temubaddeewo naam وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا وفي رواية للبخاري إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا إمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري ويفوز بكستاني بمتنغ محمد بن إسماعيل البخاري emunyenye ya Uzbekistan ava mu kaalo bakayita Bukhara muwandiisi wa bitabo era nakinku mu irimu eya hadith ate yalina riwaaya endala ng'egamba nti idha taala ahadukum alghiba bekiwanvuyirira ekiseera nga tuli waka omumwe bw'abanga tutta akaseera nga tali waka omwami ow'empisa fala yatruku ahlahu layla atakonkona kakiro fala yatruku ahlahu laylan kibi mukyala bwe yeebakako feesi ekyuka kati ku mulembe gwe tuliko tebali agana konkona kiro naye tegeeza omunaana ogw'ekiro ennyonyi yaffe wano waffe ya Egypt yetambula ekiro tujja kuyingirawo nankani ewaka omukyala yeetereeze hadithi amakulu gayo ge gamu neeri niye atugaanyi wano idha taala ahadukum alghiba babanga wanvu yakaseera nga taliiwo fala yatruku ahlahu layla takonkona bantu b'ekiro amakulu omukyala kubanga aba teyerongoosezza aba teyeteeseteese kusinkana ate gwe nga olwedde mwenna mwembiriri waliwo obwetaavu okuba nti musinkana kati hadithi ezo zombiriri eyo empisa zezimu ku mpisa enkulu zetuyisaako amaaso ezimu ku mpisa enkulu zeezo omwami n'akomawo waka maze omwaka mulaba taliiwo tagambye mukyala we n'atuukawo ng'omukyala ali mukyalo n'abeera ku muggalo namutwalako ko nemuteeka ewange mu ntebe nemugamba nti lwaki nti omukyala mugamba azitowa kyoyo mugamba bikyoyo nemugamba nti kati ndozi otegere nti azitowa kati laba oli eno okooye ola kunabako kuwummula laba gy'oli yalaba omukyala abantu abasinga alaba omukyala mugugu gumenya bumenya olaba otya mystikolo ya mukyala wo n'otagikuba atula mu darusunga wano netulwawo essaawa emu kitundu 2 bwaddamu nakebeera mysticols ey'omukyala ayitako ompite zezimu kuzirina okusookako ezimu ku mpisa eziraga nti omwami ayisa bulungi mukyala we bw'aba misinze kakol akaddira naye wano ffe tulabira ddala nga tulina badeni mugugumenye sente zange alyande zabwereere naye oyo alya zabwereere oyo bamugyebwo enneeyisa ennungi ezimu ku nneeyisa ennungi kasita olwayo nga tunaddaka tegeeza abantu bo beteeketeeke beetereeze shaving kusenya kaweke waffe bamuyiseemu kakombu kubanga ffe tuli bakaweke ayiweiwemu mukawo ku muzigo gw'ente khalas
odde waka ng'omuntu ali bulungi. Naam. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ايوه حديث جرجو kutandikirako inshallah taala. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إمام amazima naseereramu nga byonna biva nange namwenyinyiza naye kati akikozesa kasonso abeera ku ssimu ekiro nga twebase ku social media n'akisussa bintamye nkole ntya. Mukyogereko mwembi era mukyasobola okukkaanya omwetondere waseerera ate nawe mulage ebikunyiga. Sheitaani egera netulimbalimba tetukyasobola kukkaanya. Bwe muba mwasobola okukkaanya ne mukola ebisembayo okuba ebyomutaana mu nsi, kubanga teri muntu asobola kujjako ngoye nga ali mu maaso ga kitaawo bannyina, kisoboka. Naye mwakikola n'oyo nga nemuteesa ne muziteeka wali wabbali. Kati lwaki sheitaani ebalimba temukyasobola kuteesa? Bwe mwateeseza ne mukola ekyo ekisembayo musobola okuteesa. Sheitaani yatulimba. Ne muteesa ne muzaala omwana asooka, ne muddamu ne mutuula ne muteesa ne muzaala owokubiri, ne muddamu ne mutuula ne muteesa ne muzaala owokusatu. Kati sheitaani ekulaga nti tekisoboka. Kisoboka. Mukaanye mwembi nti tusobola okutuula ne twogera ku bitunyiga ne tubisalira amagezi. Naye ebiseera ebisinga ffe tetuteesa byatulema twabivaako. Nze ndaba mulabe mwateesa ne mukola ebisembayo okuba ebizibu, ate akaako okukkaanya obukkaanya. Mutuule mukyogereko babiri. Sheitaani yatulimba kubanga Allah tugamba nti yufarriquuna bayna almar'i wa zawjihi. Omulimu omukulu sheitaani gwe yekola kwawula mwami na mukyala we. Teyagala bantu bali mu bufumbo bwa halaali ate obwa haramu ebibalekaalekamu. Niye olunaku lwomala okuwoowa omukyala olaba nti saamutege beauty yali yeeyo natireka napakusena, kubanga sheitaani teyagalawo. Nga tonna kumuwoowa ate ekulaga nti yenna lulungi ekusendesende mugwe mu nsobi neemala okuwoowa. Nandibadde ntwala musaala nojaliya si yeye naye nejaliya naye nobyolowooza naye byaliko isimu oli yali omutuufu lwakuba napapa ne kasimu naye byalaba mwami mulungi mutuufu. Sheitaani yekulaga bwetyo nti wapapa wandibadde ogenda n'oli ekyewunyisa olunaku lwokwata ati nogala n'otwala n'oli era naye olumala omuwoowa nti era naye si yeye olwo mpaka ddi. Naam. Imaamu omukyala bwe musanga ng'akola shiriki kola ntya? Mubuulirire oluusi kisinziira n'obuyigirize bwe mu ddiini. Abamu gwo kenyini gwe omutoza shahada tanabitegeera nnyo. Mwongere ku mikisa gumu ebiri esatu egisukka ng'okyamusanga era wayitawo n'omwaka guli namukwata neguli awo tuyinza okugenda ku kiddako. Naye byonna bisinziira wabanga mukyala munnaddiini wamufuna munnaddiini alhamdulillah, ate ekyo kirala nga wamufuna munnaddiini n'ojja omusangiriza ng'alina ebyawongo ayo tumuta buti. Naye waliwo okuba nti nja musomesa genda maaso n'omusomesa inshallah oba oli awayinza okukyusa. Mwongere omukisa. Naam. Am I allowed to teach a girl child Yasarna? Okujjako nga nawe oli gaal. Okujjako baba mwana muwala asomesa muwala munne n'omulenzi asomesa mulenzi. Era byebyo birimu abaami abamu bunalisa omuvubuka asomesa abaana bange Qur'ani. Bw'oba tosobola kufuna mukyala munnaabwe asomesa abaana b'abawala Qur'an ne mukyalawo bireke yomul qiyam gasafuna musomesa kubanga ogenda kuleeta amazambi amanene mu makaago.
nafunye omuvubuka ya hafizu awo yakagimalako ayokya nnyo mulese ajja kwokyeramu n'ebirala bonna babigezezaako bamaliriza bakaba maziga ababigezezaako omuvubuka yagenda n'ajoga omusajja omukyala we namufunisa olubuto ate n'abaana be babiri kati famire niweebuuza bagenda kukola batya abaana abawala ababiri bafuuse bajja bamaama baabwe kati ate bagenda bazaalira brother ate ne bano bazaali brother waabali atya kubanga taata ki maama omukyala n'afuna olubuto ne bawala be babiri ku musajja ki famire yonna ogitabudde kyolaba amateeka g'obusiraamu gatunula wala ewaka okuleeta omuvubuka simanya galaggeeti simanya asika simanyi biki waliwo byoteeka ku bunkenke abaana abawala obeekengera ku asikaali oyo mukyala wo yennyininyini omwekengera ku asikaali oyo kati waliwo emirembe tuyingiza omuntu ogwo n'atussa ku bunkenke waka oba oliawo hajati alese maid hajati yeralikirira haji ku maid ne haji oluusi alubbirira ati ku maid ate hajati omulaba netuuka tuwangalya ku bunkenke famire eyingiramu omuntu ogwo nagitabulatabula nebira ku bunkenke hajati tanguyikiriza nga ntunulidde maid sajja tunyabira ku bunkenke kati yo omukyala n'alyoka ayombanga ne maid nakugamba haji bwakoma ova mu ddiiro nakugamba haji bwakoma tuddayo okuyita mu kolido nakugamba haji bwakoma tuddayo ogenda mu kitchen kati omukazi watwangala atya wakana ennyumba yonna bagimugobyemu ate tulina okuba naye yatuweereza lwaki obunkenke obwo bwonna tumuleke kyeki kyenagambye tekakutandanga neweemanyiza omuze ogwo oguyingira wano kyangu naye ogufuluma naye baleeta nga maid ali myaka egikuzaala yo shaitaani ekulaga mbu onna lulungi kubanga kiri kiba kirwadde bannange ekirwadde kiba kirwadde olaba ezo engalo empanvu ezo neboogagawala era osigalamu engalo empanvu naye ngaoluusi akasimu kabba asobola okugula ezijju za bokisi naye atawulira namu naye era akasika ebigambo birabe mbaddeko muhijja nga nkulembera abantu abakulu natandika ndi muto bakulembera naye nga bebba naye omuntu wotuukira okugenda okukola hijja akasawo bakaaki esente zokka zibasasudde ogenda okukola hijja nsufu amakulu nebuno obusaawa osobola okugulanga 15 notawulira namu naye girimize yagimanyiira bwagira bwati nga tebamulaba banne bagenze kunaaba ngaakasika kakuba ensawo muze mubi omuganda yaga nti omuntu alina omuze waba n'atambula gwe gusooka mu bbaaga yaleka muze gwe mabega gwasooka okupakinga mu bbaaga tulaba mu maatika ga shere gatugamba nti ogamba nti gundi mumanyi onookubanga watambulako naye wetotambulako naye ate osobola omumanyi onoomanya ki nam ekisembayo bwetufumbiriganwa mu mateeka ga gavumenti magistrate nga tuli basiraamu nga tebatuwoye naye nga tukyadde mu bazadde obufumbo obwo buba butuufu tewali bufumbo awo amateeka ag'obusiraamu ge galina okusooka okukulembera ag'edduniya olubeerera ate ffe tumala obbaboowa ebiddako tetuna buzibu oba mugenzeeyo oba temugenzeeyo naye ne bwemugenda mu ezo ekooti zonna ne muzimalayo n'ez'abazungu nga tebannabawoowa muba temulina bufumbo kubanga empoowa y'abalisi ey'obusiraamu obusiraamu eddiini ebikka ebyo byonna obusiraamu bwe bulina okukulembera wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair twebaza Allah tabaraka tusinkanyiza